ebiseera ebisinga bw'otofuna muntu akulambika kukuyamba tomanya maanyi go. Nina omuntu omu wano sijja kumwogera, namugamba nti kakati amaanyi go we gatuuse osobola okuzimba foundation. Kale twala ekyokulabirako nga Spice Dana bw'eba eriyo faani afa okumusemberera, kitegeeza Spice Dana ali so powerful nti asobola okukyusa obulamu bw'omuntu ng'amuliraanye buliraanye, obulamu bw'omuntu ne bukyuka. Kyova olaba nti ne ba celebrities baffe bano, omanyi waliwo celebrity, waliwo star, ne wabeerawo public figure, ne wabeerawo n'abali famous. Kati tulina abantu beezingira wamu, waliwo abali famous nga they are not celebrities, waliwo ba star naye nga they are not celebrities, naye kati tukitwale nti they are celebrities. Ba celebrities baffe bano singa balina management, tubayita ba brand manager, personal brand manager, akugamba nti kati wantojja kubeerawo, wantojja kuyimba, bakuyisa okuyimba naye wano sijja kukkiriza kuyimba, nga atunuulira brand yo nga yayina gyagitwala. Era singa osisinkana abayimbi bangi n'omubuuza olagawa, boddamu okwositinga ku celebrate track, mubuuze ng'ekibuuzo olagawa, kiki kyoyagala era kiki kyonoonya mu kuyimba. Kubanga ebintu bye tukola si bikulu, naye ensonga lwaki tubikola kyekikulu. The actions that we do are not important, but the reasons behind the actions ze zituvuga, ensonga eziwerekera. Bino byokola okujja wano si kikulu, naye ensonga lwaki okikola yenkulu. Kyova olaba nti bye tukola tebirina nnyo makulu, naye ensonga zino eziri emabega ze tusigala tuwa ekitiibwa. Kakati omuntu yali ebuuziza kati ng'oyo omuyimbi alagawa lwaki ayimba? Emyaka 10 egijja tajja kuyimba. Kiki kye yanoonya, kiki kye yalaba mu kuyimba? Kati abantu nga ffe otuula n'omuntu oyo n'omuyamba okulengera ekisingawo, agenda okuva. Waliwo omuyimbi omunduuza mwogereko tekiina buzibu, Shiba ayina ndaba holic pads, ndaba foundation. Kitegeeza alina ekirooto kinene ekisinga music. 10 years from now ojja kumusanga nga tayimba, ng'ali very powerful mu bulamu bw'abantu. Kitegeeza yali ayina kyalengera, bw'abanga ayinza okuba nga ayambiddwa nga naye bambi yayimba buki buyimbi. Nabadde nyumyako ne mukwano gwange Selector William, mukozi wa Sapiens awo. Selector William namubuuza, nakulayo ku TV ng'ogamba Juliana is not a celebrity, n'owa n'ensonga zo. N'agamba nti Juliana would have been a celebrity singa element y'okubeera, n'agamba nti actually yakinyonnyodde bw'ati, singa Juliana essaawa zino ebbanga lyayimbidde ayinawo gundi esayininga abayimbi record label eri organized obulungi, nti saawa zino ogenda okubuuza abayimbi bonna abayimba abawala abato nga bagamba Juliana. That means love gye baamulabanko ne kye baalabanga kyali kinene nnyo, but abo bantu ate emitima gyabwe bakuyita batya kwennyika, nti tebalaba that shadow, tebalaba umbrella eyo. Ekyo kye boogera ebiseera bisinga ffe bannyini kyo bwe tulema okukiraba tekibaawo. Mu Lungereza tugamba bwe tuti you cannot create what you cannot imagine. Tosobola kutondawo kyo tosobola kufumiitiriza, ate tosobola kukula kusinga bw'otegeera. Simanyi oba okyegendereza. Kyonna kye tuli kyekyo ekiva munda, era kyoli kungulu Alan Cruz kye kisiikirize kyekyo ekituufu kyoli munda. Ekyo kyoli munda kye kikuleetera okubeera ebyo. Kye nkugambye nti abantu baffe bangi nnyo wano abali mu showbiz abatafunye kuyambibwa ne batuuka okubanga ekirooto kituuka ne kikoma, naye n'akoma naye ng'alina power. Kikomya ekirooto kulengera. A hunter only shoots at a deer he can see. Omuyizzi afumita nsolo eyo ka gy'akola ki? Gy'alaba. Tosobola kufumita ky'otolaba. Ky'ova olaba nti wookoma okulaba wookoma okutambula. Gw'oyinza okutambula okusukka w'otomanyi, era bw'ogamba nti ngenda Ntebe, era bw'otuuka Entebe oba okoze eki? Naye waliwo atuuka Entebe n'agamba ngenda kulinnya nnyonyi. Bagamba age yankomyeko. Si age. Emyaka tegisobola kukukomako olw'ensonga abasajja be tu celebrating nga wano all over the world ba Colonel Sanders tomumanyi,
yatandika ka restaurant Kentucky ng'asiika nkoko ne kafuuka Kentucky fried chicken ati yali agenda kwetta around 60 n'afuuka billionaire around 78. So tekiriiko myaka, kibeera wano okoma wano, naye bw'osukka wano n'omusajja owa 80 olwaleero ng'asazeewo okubaako kyakola asobola okukikola. Ekintu ekikulu mu bulamu kwe kutegeera ky'oteekwa okukola mu biseera by'oteekwa okukikoleramu. Lw'otegedde whether you're 70, whether you're 40, whether you're 50, ogenda n'okikola. Waliwo mukwano gwange yaŋŋamba n'aŋŋamba Alan Cruz bw'oweza emyaka 3 mu egyo nga togaggawadde obuvubuka obukusaze ojja kuba tolina ky'okoze. Enjogera eyo mweri mu bavubuka nti 35 gy'emyaka omukazi alina okuba nga kasita gikusukka obugagga bwerabire gwe tandika kubeera nga weetegekera kubanga ofuna buyambi. Akulimba olw'ensonga batandika okuleyinga omusingi gw'obugagga at the age of 30. Between 30 and 40 okola ekyo kyeweekakasa era oba okire kyova olaba ojja kwewuunya. Genda mu basajja abo abakulu bonna ojja kubabuuza omuntu atandika okwenjoyinga kye bayita obugagga like at around 45 mu economies zino ezaffe ezikyakula. Lwaki? Ekonome yaffe eya Uganda Mark Zuckerberg agikubisaamu emirundi. Omuntu ki? Kitegeeza asobola okutulabirira wano mu financial year nga tetukola. Wanje? Asobola okutulabirira. Ate sente zitambuza budget ya Uganda azirina azikubisaamu emirundi 2. Kitegeeza ne bw'oba oli mukozi nnyo ng'onogaggawala nnyo tosobola kugaggawala kusinga budget ya nsi. Bali abasajja bali mu birooto bya trillion dollar economy US kyebava bakiyita the American dream. Omuntu asobola okukola n'atuukayo. Kati wano era obeera ne limit akasolya wookoma. Naye okusinziira ku mbeera y'ensi yaffe kye bayita obugagga omanyi byanjawulo mubigatta. Waliwo okubanga omuntu mugagga ne wabaawo n'okubanga omuntu alina ssente. Byanjawulo. Mu ekonomi yaffe tulina abalina ssente bangi nga si bagagga. Ekyo ky'olina okumanya. Mbuuliraayo abagagga mu Uganda b'omanyi ng'obugagga bwabwe buvudde mu myaka gy'enkaaga ne bujja nga butambula ne butuuka ku baana ne bujja ku bazzukulu kati nga buli ku bazzukulu ba second generation nga bw'olaba bamadivaani nga bw'olaba bagakaani. Bayindi anti bagagga olw'ensonga bw'afa obugagga busigala bugenda mu maaso. Wano tulina ssente abasinga naye waliwo omugagga kati eyakafa yafa emabegaawo wekitibwa Mulwana. Bwe yafa ebintu bye bikyagenda mu maaso nabano baba babikutte bulungi bijja kutuuka ku bazzukulu n'abazzukulu. Ekyo kye bayita obugagga. Ssente ziggwawo osobola okuba nga olina biliyoni ya ssente ku akawunti naye nga ku ground tewaliwo investment esobola kulera biliyoni ya ssente nga kyojja okukola ekinene nnyo kugenda nga kujjayo kusaasaanya naye nga tewali kisobola kuzikuumirawo zibeere nga ziyingira ku akawunti kye bayita obugagga. So ebiseera ebimu tubigatta ne bagamba nti alina ssente mugagga. Alina ssente bw'osalako soosi ya ssente taddamu kuba na ssente. So omugagga bw'addayo ewaka ne yeebaka ssente zisigala zikulukuta zikola ki? Ziyingira. Kati wano okuzimba celebrity track ozimba misingi gya bugagga. Olunaku lujja kukya nga tokola naye ng'osobola okugenda n'ojjayo ssente. Kati ebintu ebyefaananyirizako bwe bityo nga ne bw'oba olwadde ne bw'oba okoze eki okisigala okyafuna ssente kye bayita obugagga. Ssente okuba nazo si bugagga newankubadde wano tubigatta. Kaakati omuntu bw'aweza emyaka 3 nze ndi musajja mukkiriza siri nnyo munnaddiini naye ndi musajja mukkiriza. Yesu yatandika omulimu gwe yategeera ky'ateekwa okukola ku myaka 12. Waliwo lwe yali atudde nga bamunoonya bakadde be ne bamunoonya n'abula ne bamusanga atuuziza abasajja abakulu ababulira ebigambo. At 12 ne abalyoka bagamba ti siikole mulimu gwa kitange. Awo tebaddamu kumuwandiikako baddamu okumuwandiikako nga Yowaana amubatiza at the age of 30. Ekitegeeza practically ne Katonda akitulaga nti by 30 tewali muzannyo.
okolera ddala ekyo ky'omaze okukakasa between 20 and 30 osobola okukola emirimu gyonna kupoota kola ki nga weenoonya 30 okakasa ky'ogenda okukola kubanga between 30 and 40 tuleyinga emisingi egy'obugagga. That is why at 35 okyasobola naye singa ofeiringa between 30 and 40 okwedifininga ogenda kusanga okusoomooza kw'amaanyi nnyo ng'okulokinze 40. Lwaki? bw'oba wazaala omwana ayinza okuba atuuse myaka nga 15 ayagala school fees ozaala balala waliwo ebyokukola bingi kitegeeza oba osigadde kubeera muddu. Naye era newankubadde obeera 40 bwoddamu n'otegera bye walina okukola ku 30 n'obitandikako osobola okubikola by 50 n'oba nga weeyagala. Naye newankubadde teweeyagala bulungi manyi sente zinyuma nnyo nga bw'oli wano ng'osobola okuvuga akamotoka k'oyagala osobola okusula w'oyagala osobola okulya ky'oyagala olina mukyalawo gw'oyagala ng'obulamu bukunyumira osobola okulinnya ennyonyi n'ogamba ngenzeeko kuwummula wantu ng'obulamu bukola ki bunyuma nnyo kuba bw'okaddiwa eri myaka 60 bukisigala bunyuma naye waliwo ekibulamu ekyekivubuka so newankubadde nga abavubuka bangi bagenda olw'ensonga eyo nti bafuna obuwanguzi obusinga okutegeera